bayigirize kuba ffe mutulaba abafala abatagobera industry naye tukimanyi. David akola live n'agamba twetaaga sente bweziti $1 million ne bagisonda aba Nigeria. Bwemba tembimanyi mweta baserebu simanyi muli ba presenter temubikola ensi zibikola mubere balabufu abantu bakuyanja wunya amataka ogenda ochuchu mukolumu owunya embalakaso. He was we applauses. What are you applauding for? Njagala okukakasa basita abamanyi mu nsi bakola ebintu bya charity. Abazungu abasinga bave bulaya ne bayamba abantu. Bruno Kebwe abaya kugamba nti agala kola ka charity. Gwe no yimirira ka YouTube no gambo gwe tokola YouTube mutokola charity. Omutima omubi mugukomi. So njagala kulambikanga muganda wange. Fe bino tujja kubyogerako kubanga ne bwe tubiye balama no gambe ekyo sijja kukyogerako obeera mu kisenge. Omutima ne kuluma. Nugane yabaye. Lwaki bavuma Bruno nga bwendi. Omwana w'omukazi bati obola waji. Omwana oyo mulungi. Yasobola kumwogerera. Gwe Bruno ebikwano byosiiba nabyo. Ebyo ebikwano bye mubeera nabyo. Nobeera n'ebikwano n'oseka nabyo. Nga byo bikwagala buli lwe bakuttira mu firimu. Tekisobola kuyimirira ne kijja ne kikolayo kalayo ne kigamba nedda. Alinayo side endala temumukomerera nnyo. Bruno kaina side y'omutima omulungi. Munonye ku Bruno omwana mulungi omwana w'omukazi. Ensi teyagala bantu balungi kyokka ensi nebeera mu kwaplausinga abantu ababi. Nze mmanyi abantu ababi n'abalungi. Bruno mulungi. Munonye ku Bruno muwagire Bruno musupporting Bruno. Nze muyinza n'obutandaba ku kiboozi ki ne ku kivulu kyenyiza obutajja. But you support Bruno. Jackie wange kulemberamu Bruno must shine. Bruno obeere bulungi. Mikwano gyo bwe giba gyobeera najjo tegisobola kuvaayo kwogerera bulungi. Ze nkwogeredde obulungi bwoyo liri paze nsentegere bwetyo. Sirina kyenfiirwa Bruno kwogerera bulungi bwo. Omuntu mulamu Bruno gwokubira simu nagamba Tata Faridi. Ne mukyala wange ayagala kubuuzaako Tata Faridi oli otya? Mikwano mmekawa ne gitukubira ku simu okutubuuza ebikwano bye tubeera nabyo buli lwe kikubira. Oli wampa interview nobeera ne musimu wano ng'otya okukubira omuntu. Tuli mu kukola eno business, tuli mu bibuga, tuli eno mu byalo. Nobeera n'ebikwano mu simu naye nga tewali gwosobola kukubira n'omugawo waayi. Muganda wange si byotya. Akasawo ka simenti kano kali kwesatu kitundu naye nga bumpeddeko wano ate nkubiddeko Mama Faridi. Sente abadde talinaawo naye zisuubirwa enkya ssaawa nga mukaga sooka ontereko $50,000. Ebikwano tetulina. Abantu abatuyamba tebalina mbya music. Buli kikwano kyolina mu kuyimba. Buli kikwano kyolina mu music. Leero jangu tuwe interview. Oli ludda wati interview. Nobeera n'ebikwano ebifu. Ne Bruno ye muntu gwokubira semunoga Bruno. Ate taba nazo. Bruno inamu 10 yawo. Tata Faridi nyinamu 5 ginakuyamba. Ebikwano ebifu. Bruno you deserve everything. Njoli mwana mulungi. Era bwo ina bikwano byebyo Bruno bitasobola kwogera bulungi bwo. Bikwano mwe muve ku Bruno muli babinnyo. Omwana obwe mukolera live ngese mutugumbula ne mwogera obulungi bwe. Mufiirwaki. Mulwaki mwe mwagala okukakanya Bruno buli kadde. Mumuteeka wansi. Omwana w'omukazi ye yajja mu kibuga Kampala kuteekebwa wansi. Bruno mulungi. Bruno ino bulungi. Jajja ichuli yabagamba obulungi bwa Bruno ya defending anga Bruno inzo omulala agendo kikola. Mu defending mubeerere Bruno mwana gwe bwoba ng'olabye live yange bajja kutaaginga sikuvumye sikuwakuddeeko lutalo wabula nalabye mu bye wayogedde oli waddemba okunziriza omuliro no problem ne nze njogedde ekindi ku mutima ku lwa mukwano gwange Bruno n'abalala muli baddemba okunvuma ate kiki batanvumye ebbanga lye mmaze mu kuyimba banvumye byonna naye Mukama ye yamanyi n'abantu bange abampagira naye njogedde Jackie wange Bruno tumukyusize emmotoka avuga paso baaba leero nagamba ebuuseyo ebibaati kuba ye bulungi enkya nakubira Tata Faridi kakutusa omukono owulira nga Bruno nogamba naye ayambibwa atya nga naawe teweesobola. Bruno nkwagaliza bisinga ku puroguramu yeeyo olwaleero ekwateyo bwe kimala okukwata tuyite tugenda kujja mu mbeera yaffe na tubifiirwe kigudde waani
Team Bruno K must shine. Zendi mabega woyinza obutanda bakuba bwe najja bajjaga ayagala nedda njagala nawo obeereko kofuna mu music wa Uganda obuntu bulamu bwone ekisakyo enseno tekimanyi bangambye bakujolonga tebakulabawo ku Forest Park bakujolo Bruno K ye muntu akubira Spice n'omufuna ababana bawini bamamisi bangu ku accessinga bana bawala views ebyo bintu byabera munafuna views bumu feeling so kubanga wakabi which is okay ne Bruno K abakubira n'abakuleetera bonna kwenga tosobola kuba accessing Bruno K akubira twalina show ya Kalona Ntongo nagamba puzzle my sister Kalona Ntongo alina show Africana but njagala tumukyazeko ku boys dormitory oba tata Faridi tufuneyo ka sente tuguleyo ko ebyokunywa Kalona Ntongo ajje tukolemu ka vibe Bruno K naleta Kalona Ntongo ku boys dormitory netupushinga kole show ya Kalona Ntongo semanyo ba Kalona Ntongo wakubira ko Bruno K simu n'omwebaza ekirecho kyonna munnange twakimalawo ekisasa yali Bruno K simanyi era bwo bate webaza abawagizi ba Kalona Ntongo kubira ku Bruno K simu omwebaze so bakama bange bye byange sijja kusuka kaawo ndi mirimo gyange mirala kirungi okubeera kama kungula ugatengera eno gite cyuka abantu bakyawa atubanyiga atubakyuka mu bidongo byaffe bino bwofuna yoko ofunyo baako okategera ndi mu kuteega amakungula nange wentegera ndabe mu mbeere iyo bwetyo ndagala nnyo abanjagaliza ebirungi naddala mikwano gyali eri puzzle nabe anjagaliza okubaawo mu mbeera yonna ebintu si byangu naye Mukama atusaasire era atusobozese inshallah tujja kuwangula Bruno K nkwagaliza ekire ekirungi simanyi oba kitandika lwere ekibozi kyo sinnamanya tukibeereko tumuweemu kamaanyi ayambukemu ku views eziwera abeere ku for you ate bwe kimala okukwatayo tugende mu show Bruno K tandika ekibozi kyo leero ate ng'onoonya w'otuteeka ebiri abagagga abanagula emmeza